eryawe ewogana akati dduyiro mu mazzi ndowooza kati maloko sooka onfunira ekyokunywa. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kale mukwano. Ani Asia mumpe? Wali Asia? Watuka taddewa. Ha Asia budde buna malato okuva wana tentuuke nnaalya wira Asia bwangamba. Ate ki? Mbungene nkanone nnaalya. Tutuuke leeti. Nja kutuuka leeti Asia naawe mukwano. Kuno kanono olw'eggulo. Kati tukole bwe tuti. Kamala okunyuka. Mpitirawo ku Nalya shopping village nze nkajjewo. Uyitirewo olw'eggulo. Mugamba akanteere ku UK Varieties Boutique nja kukajjawo. Omundabira mukama wange oyo. Kale mukwano. Ali wano akutumidde kamukuwe. Mukama wange. Jebale. Kale. Agenda ku mulimu. Nkyali yatandise leero. Wendi awaka kati anti batuwaye ennaku 3 kati 3 genyina okumala nga mpumuddemu banaye nange kampumulemu mbadde nkola nnyo ndabira bahajati abo kale avuddeko ogani njobawo ennaku 3 ezaki izalivu joba teyambadde genda ku mulimu sankugambye livu yange yatandise bagimpadde. Wambuya nti wasaba livu ne tewangamba nti etandika lwa. Etandise leero munnange. Etandise leero era kyova olaba nkedde mu maliragisi gange. Tugende lumu. Ate ndagewo. Tugende ku mulimu. Ate kati gwewo wasabye livu togenda genda. Ate kati ngendewa nasabye livu kuwummula ate kati ndagewa. Tugende owummulire ku mulimu erinze. Era kinnumye nnyo okuba nti nkedde mu dduyiro engeri gye nabimanyiira okukeera okuddukamu. Kati kyekinkezeza mu dduyiro naye ke mumaze kati njagala kwebaka. Kakati kiriwo eki. Ngenda kusiiba mu buliri kati. Kiriwo ekiti. Ngajjira nti ofunye livu. Ogenda kusiiba wala. Era ngenda kusiiba ffenna ku mulimu nze. Ate olwo naaba mpumudde naawe nsabye livu kuwummuza ku bwongo kuwummula. Kati enakuzanga kati nzire ku mulimu ogwo ntuule nsumagirirawo. Ku mulimu gwange oba onywa ali ku masengere ofunafunyi w'otuula ng'otandika kulaba ku bapresenters. N'olwo lwonna kiki. Ng'olaba ku Diana ng'olaba ku Florence. Olwo nga waka wange anyamboddewo. Ng'olaba ku Nola asoma amawulire ojja kuba obalabako okuwummuza bwongo. Ne wano ku TV mba mbalaba. Ku BBS ngenda okusiiba nga mbalaba kati kanneebake mpumule. Awaleka kulaba n'akulira ekitongole ky'amawulire Peter Moses. Ate mbaagaza ki njagala mawulire njagala bo. Ono yate omuntu wasabye livu kuwummula ate oleme kuwummula olwo obwongo oba obukozesezza ki. Kale mbadde nsaba busabi tugende ffenna. Lwaki? Jesi omukaliko naye bwe kyakusabisiza liivu nga nze toŋŋambye nti nange nsabe liivu ku terefayina kyabadde ki. Wange liivu eyange yeeyo tukolera wamu. Tetukolera wamu tuli bafumbo tuli bawamu. Wendi ŋŋambye nti liivu ngenda kugisaba bagimpe ennaku z'omwezi bwezi nange wali nengisaba ne ŋŋamba Solomon Luva nti nange bape liivu mpumule wamu n'omwami wange. Kitegeera. Kati tulina kuwummulira wamu teeka. Tulina kuwummulira wamu ne tusiibawo ffenna kati ogenda kusiibawo ng'okola ki? Ngenda kwewummulira byange. Gwe naani? Ng'owummula naani? Nzekka. Ndowooza bw'ondaba n'amatu ompita mbuzi. Aha! N'abannanga abasajja tututu. Sikutegeera kiki. Taata ogenda kusiiba wano owummule munnange ate nga nze siriiwo. Abange oteekeddwa kubawo ndyoke mpumule. Kaakati taata teweemenya nkutegedde nkufunye nkutegedde bulungi tekigenda kusoboka. Lwaki nze sikutegeera munnange. Saba oyagala osabye liivu nnaku 3 otuukaire okuddayo nga n'olubuto lwakula n'okuzaala yazaala n'omwana amuzzaako. Ndowooza nze bw'ondaba n'amatu omutambuzi olowooza sitegeera. Wasabye liivu obeere wano olunaku lulamba ng'oli ne Mary. Olw'okuba ng'okimanyi omukozi maidi wange asiibawo yekka kogwe k'osabye liivu ya nnaku 3 ofune obudde misana wonna ng'osiiba na mukozi. Gwe kyani akikugambye? Nze mwagaza ki? Lwaki nkugambye tugende tusibe ffenna ku terefayina n'ogaana? Leka naawe kati nasabye liivu ate mbeere mukuzunga awaka wange sirina kutuulawo mba olw'okuba waliwo omukozi. Abange tukule tubeere bantu bakulu
bwembeerawo mbanzi gyewoki kwegamba gwe obwongo bwo tebukitegeererako ddala yadde n'akatono nti nange nsobola okubeerawo n'empumula byange banaye abakazi oba baabaki endowooza zaabwe buli kaseera zirowooza zidda buto teri yadde kukula n'akatono obwongo bubeera wansi mu buto wangi mami okola ki ye gwe mami okola ki wangi mami okola ki chai wa dadi muchayi muleke ajja kubyeweereza chayi n'emmere ajja byeweereza yitawo leero ogenda nange ku mulimu okutandika na leero ogenda nange ku mulimu mpaka ennaku asatu wezinagwako ezaaliba nti yasabye erivu kuwummula asibewo awummule ye bakazukuke ali anywe kati olwani agenda okunfumbira ojja byeweereza ati ogenda kuwummula ate onaaba okola ninedda nawe sikutegeera obusungu obwo bwonna obujje kuki sirina busungu naaka mbadde nyamba ggwe kati ate oyamba nze kati nagina kwefumbira weetangira emitawaana nga tegirina kunoonya emitawaana egiruwa naawe bane Mary naye simanyi naawe oyagala okusigala wano nkugambye ekyayi muleka agenda byeweereza yitawo tugende ffenna teekaawo yitawo tugende ffenna kamala okuva emaanyi yita wano ate tomukuba mugongo okulaba ng'obigula tambula tugenda ffenna ku mulimu anti agala taligula